atakwagala abatakwagala naye oyinza obutamutegeera naye ate omukwano guyinza okukuyitanga mukwano naye nga gwabukuusa kakati ebiseera ebisinga abantu abo kadde mwako nti abalabe baba baddala emikwano gye tujja kugamba nti oli mulabe wange gundi osimwagala nga akwagala abakijje ku mutima yes kibeera ku ro abakiteeseewo ate nga oyagala owangaale ng'olina eddembe lyo in competition oba mu kukyawa omuntu toyatulanga muntu nti simwagala eyo omuntu gw'otayagala ayinza okukozesa obubi ennyo ebintu kuba buli kyafuna ekirungi bagaha ate oba leero battaawulidde atya omusiru aguze emmotoka batte agiwulidde oli ne bw'aba akunyiizizza gwe sirika busirisi tolangiriranga mu lukale nti nno gundi simwagala akufuukira ekizibu nti buli success ye etandika okufuukira ekizibu kuba walangirira dda mu bantu bakwagala era waliwo famire ebadde erwanagana ejjuuze n'abalabye nga batudde nga boogera ne ŋŋamba how I wish bafunye omuntu n'abagaana kuba bw'omala okiteekayo mu bulambika oli n'agamba nti oyo gundi yayagala dda abeere nga mu famire yasinzaamu ssente ekyagaana olwo olulimi oba oyiseewo lumala ne lukwata ne lukutuga ng'embeera eyo buli omu atandise okudda ewuwe that is open competition kati abantu abamu baabikangako ng'olumu bw'aba agenda okugaba omwana we ng'agenda bw'alaba ng'agenda kukola omukolo gw'amaanyi gugenda kutyemula muganda we mmeeme ng'agamba abaana b'essimu abagenda okugaba ng'agenda ewa muganda we ng'alondayo omuko akakanya embeera yes okunno okukutegeera ng'agira nti bagenda okulaba lwaki talonze mu batabani talinayo baana balenze agenze wamu alaga bwa sseruganda nti ekintu kyonna kyeki obanga ayita muganda wamugamba taata entebe eno yababiri muganda wange okwo kutegeera tuula wano tuula wano era nibali abagamba nti waliwo bataata ebyo bikolebwa abantu bategeera abaako nekyatangira ng'abazadde bwe babeeranga omwana gw'ayagala nga tamulaga ddala nga alimu siyamuzaala nekuba miggo oyinza okumulaba ng'amukubyemu gyanjawulo naye bw'atuuka okugamba nti mugende musasule ez'amazzi gwawa ye mwana gwe yeesiga yamanye obwongo yakola ki naye tayagala kukyexposinga ompulira byengezaako okugamba kakati abantu bano batuli mu bugagga gundi okujjako nga totegedde bantu bw'omubuuza owayo omusolo wagukoze otya wano yakubuulira naye abakuteese ku fulaga akutegedde amanyi kyokola kati bw'otandika obikola omanye ebintu ebirabisa abantu obubi bikuleeta osi buli muntu yenna akuwalana nti olina kyewamukola omuntu ayinza okuba obutakwagala lwa nsonga nti byokola bimunyiiza lwakuba bimulabisa bubi batte mukyala wange ayinza okubeera awaka n'agamba naye lwaki ebintu lwaki wano tuyombagana enkya n'oluddako babatenga bo tebayomba naye temukola mirimu gyegimu buliro ddano ng'oŋŋamba stress ekyo kyokka kikuggyako kati nga ntandika okulaba batte bubi lwa nsonga nti mukyala wange yankompeyalinze naawe yategedde nti bali tebayomba kyokka okulaga nti owaliwo omulala akusinga lwaki tobeeranga gundi lwaki tobeeranga ekyero omukazi ategeera omusajja ategeera ekyo tasobola kukyogera never compare omuntu era bw'oba okireeta kireete mu magezi bwe kiba kya busungu gezangako nnyo kikontrolinga obe ng'osobola okukijjawo kakati abantu muyinza okubeera mwenna naye ng'abantu balina hidden competition gundi yazimba ennyumba ng'oyita mikwano gyo mujje mulabye abaga nti abagagga kwagalana abaavu kulogaŋŋana ng'obakwasa ng'okola ki abagagga kwagalana abaavu ng'obakwata ng'osembeza oli ng'akola ki temubula ba mitima mikyafu
Banyabo ne bassebo tubaniriza mbalamusizaako mbebaza gyonna gye mutuusaako engalo ye Extra Digest mugoba nsonga nze Sesanga Bate the Great episode eya sabiti eno njiweereza abantu mwenna abakolanga ebiruubirirwa byammwe kufuna ssente na kugaggawala mwebale nnyo gye mutuusaako engalo Mukama akibabalire. It's a Saturday tuyine haji. Mungu akuumye ati. Nengi walaikum salaam. Nendo ngena nkutunulira buli kaseera omanyi nti enviri newezi kumera ku mutwe. Akagundi kaseera kakira kati. Kayitamu. Kayitamu. Sala za mama. Omanyira alina ssente. Yafakiriza. Nina kojja wange mugagga munno. Ngenda kubeera bawetya mediator. Mbagattaganye. Abagagga n'abagagga nange nfuna obumansukirako. Haji Yasin Sekamatte. Kuwebale nnyo ssebo. Haji Yasin Sekamatte kojja wange. Omuteke ne Haji Yasin. Omuteke ne Haji Yasin Bakalwa. Yaye ndi Haji oyo mwagala nnyo naye njala twogeremu. Naku zino ali mu Amerika eyo. Alinamu ettooke. Ejjo. Era emuze munayoga ajja kubaza ttooke lyokka. Ejjo waliwo nabadde kyengera waliwo omukyala yavudde London eyo. Omukyala Kibuuka. Baba. Yaŋŋambye programu yammwe. Nanga olina omwami ogwo oli naye yagandi ne mugalwa nanga batte. Nate mbasama ogenda we kaka sikutega. Era bakuyise weka. Yangalegera ne muuliza n'embeera okonese. Esebu. Ngasiima busiimi. Obubaka obwo njagadde mukutuuseeko. Amina mutumidde nnyo. Mukyala Kibuuka yagambye ekintu. Kimuwoomera. Tumidde nnyo mukyala Kibuuka. Ng'ate bwasanyuka. Nange mpitaako. Kyengera wano. Tuwenga abagenda ekyenjojo. Mukyala Kibuuka olimba nnyo. Bano esalapati agamba ki mbeerawo ne mulowoozaako. Yali chapati zonna ez'omu Boston yakyazikuba. Salapati. Ngutumidde nnyo munange naye Haji omwezi ogujja ajjeeyo mutike yetu mu Boston. Mutike yetu mutike ebyange ne sala chapati. Sala chapati. Oyagala birala bye. Batike ku bintu ebinatuuka nga tebyonoonese. Aliwo ekiduuka kye bantwalamu. Kitabati kiduuka kiri ne America erina ebintu bannange. Ati nno ffe twava wano twagenda twatwala amaalo gaffe. Nga tugenda ewothamwa olabika Dani ojjukirawo waliwo ekiduuka kyatuli awo kumpi kati ngenda okutuukawo siraba bizigo byenkola ki byokozesa nze nga saatese mu bizigo nga ngamba tukoze tutya nga nengera ekiduuka wali nga ngenda kiduuka ekyo kya wholesale bwe nayingira munda ngenda okulaba batukaliza na ku mulyango where your cards nange nali mwangu ne mbagamba I have it in my wallet confidence naye ngenda okulaba nga atukkiriza nga tukoze eki nga muyingira mutabani wange kati mu kuyingira lwe mpiikinga nti omuntu okuyingira mu munda olina okuba nga olina membership okulaba bintu bya bulijjo naye nga ndi mu bwetaavu bwaki bwakazigo bwa bizigo ne mmanya nti byo bizigo tebagenda bimpa naye nga amazigo mu America gasiiwuusizza ne ngamba abantu bagenda okuntuukako nga sitegeera nzijayo ekizigo kyange nakyemetta nkitwala wali ku gundi we bakisasulira nekituusa awo era mutawani namugamba netuuka bakitusasuza obuwanana naye nga tukitutte nekituusa egundi ero lirikokko erinnya bwe lityo we natuuka wali Omumerika muzibu yakinzijako nga mukambwe muzibu nnyo era nandaga n'oluggi anakikuwadde kaza bandaga kadi nemuga kadi nenzija ya banka nangamba nedda sida ya membership olode ugusanga tategedde nga banda bisizo oluggi eyaje wakalwayo tetubimanyi tulabeko
otulabyeko genda n'akazigo ne bakasigaza naye era navaayo sikyasibuuse ekyo kikozeseza negamba wakozesa Robert style siganye kusasula mwabatezewo mwabatanjagadde bitambula bitya Haji birungi webale gyotuusaako engalo tugezaako mukama mulungi okuva we twasemba okwogera wano nabuuza ekibuuzo kyange kyatandika nga kya kisiru ne kifuuka ekyamagezi kyekyaliwo ekyo nti mpulira ntya nga naatera okugaggawala manya ddi ndi kati wentuuse ntandise okonkola ku mmezi naye nakakooti kano engeri gye nagamba nti bw'oba oyagala ssente tandika kweyisa kigagga kati neeyisa kiki neeyisa kigagga naye wonna ewajja akasaati ekisaati kyaye kino sebu oli bwakiraba alowooza ninamu kati awo kyusa ku nseka kale nseke ne yakyamu nseke ndya oleme kubanga gwe bakamula kati nseke ndya nedda sebu nobanga gwe bakutte akando oyo okumabega era oli bwawulira eri ng'oseka aga oyo batte ezalwe nti bakyazi mu bangi naali nga nasasudde tebamumanya kati aba alowooleza bwere kale so Haji sabbiiti eno njagala oba njogenda mu luzungu I want you to describe for us gwe bayita omugagga ekyo nno kyakambeerera ekizibu nange gwe mugagga oba naawe weesudiya nesudiya kyekituufu omanyi kasi toyogera amazima kyolina kupuluvinga amazima agali kufuula ow'eddembe nalabye omusajja mugagga ngamubuuza oli mugagga olinamu mmeka kati mundeka sirina wadde naye omugagga gayita omugagga ensonga lwaki mbuuzizza gye tubeereeyo abagagga bangi gwenoga alinamu kale naye simu bwe bayita abagagga tatuula mu miitingi nga gwe kale bwolowooza naye ogamba naye yinza okuba nga ndowooza bifu kano wabayo n'abalala nga bagagga mu mitima nze gworaba ndi mugagga muki omutima tunagubikkula tutya era tugutuma tutya kati tuyinza obeera awo nga nange ndi mugagga mutima era nga webayita abagagga ojja nti mukulu kozi kati kyekiraga nti mugagga aze ndi mugagga mutima ng'otuula wansi kakati ekigambo kyoyogedde actually obugagga tubupime nti buli society erina geegi yaayo wano e Uganda omuntu alina akakadde kaddola tumugamba nti muki mugagga naye ate mu America tosobolaga nti omuntu alina akakadde ka ssente ali considered kuba nti muki mugagga akakadde ojja kunoonyamu nnyumba yakusulamu kati mulimu abantu abatambulira mu bulamu bwa yadde naye ne balowooza nti baki tibagagga bahaji bakalubandi nsobola okwetuusaako byemba njagadde naye ate wekuba nti nno kwogera ku bugagga bwensituka nange mba nkola ki mba neesudiya bwesudiya ku ssente abantu ze boogera ze balina nze mukulu batte ku bintu byentegedde nsemberedde ku bantu abalina abantu abalina si be baffe abalinamu ettooke abalina ssente tesibe baffe kyova olaba nze nkyogera comfortable nenkugamba nti ndi okay naye ku bantu abalina ssente kyokka nze neesimisa gwe ndowooza olina kati nakyenva gwe kisinzira oba kuba nze ndi yala nnyo ku gwe kisinziira kwani ndabanga ninamu akakadde ogambe nti Haji akola ki alina naye abantu balina ssente ate abantu abalina ssente enewe simanyi bwe mba nkyogera abantu abalina ssente n'okwogera teboogera nti ninamu n'okwogera kwennyini nnyini ziba zinga ez'abasiba obulago
era wolaba kati omuntu ayogera nga agibakaluwa wali wano chepe talina sente abapola passe talina sente tebakulimba abagagga obugagga obusembayo bwa tebufaanana abifuna obasanga ne mu kibuga omu beba era bw'obanga ovuga mu kibuga omu weegenderezanga nnyo nga weekyangira ku muntu olikwata omuntu omugagga n'omukola ekizibu nga tomanyi olwokuba oyambadde ekkooti yo tomanyi nti omugagga taba na nnyambala obanga otambula ne bakulaga Mandela tosobola mukkiriza nti ye Mandela musajja ali awo very humble embeera ze tosobola kumanya nti muki sibe bano nti akuzenge agibakalubo yambadde suuti obulecha musangira mu kisaati kyenga ali awo atambula wali in fact namusangako ko waliwo nali ngenda ku CBS eyo ngani n'obuntu ngenda okurecordinga naye ne mmotoka gyavuga veiti yali awo ya white nga n'obukadde muki ng'ekozeeko kubanga envuga y'omugagga wange yannema yali n'engeri gyagitwala nga sokola ki nga sigitegera obudde bugenda yali avuga nga yeyevuga okugenda gye yali akola ki yayalaga kati ogenda n'ogenda tugambe opakinze ku Javas wali wennyini ewuwe n'otunuulira ensi n'ensi y'abantu gyakozesa n'ogenda ku roundabout wali ekyengera ebusega n'olaba ebintu ebikolebwa n'ogamba yes ono omusajja yo naye mu kifo kyekimu kye yakola n'otunulya mwana mulenzi najja ne Range Rover balina obusaati obweru obwo ne jjiini bamugulya na bugulizi ng'ataddeko galubindi nga tabalaba alengera balengere ng'awunya akawo by the way abantu abo gye bakoma okufuna sente they simplify ebintu byayambala ate n'atandika okwambala ebintu nga bifaanana n'omulowooza alina essaati emu n'ayambala naate mugagga kuba njagala nnyo essuuti eza bbulu era nali mu Amerika eyo waliwo abaali bantutta okungulira amasuuti sisita wange nampeereza message n'aŋŋamba leero tuyambe toleeta bbulu buli kengula blue shades nkyusaamuuko nkyuse naye nga bbulu era leero obadde ki owa era kuyomba kuvudde waka baga abanaaga omusajja olina essuuti eyo naye ng'ate bwe nzambala mpulira bulungi njagala nnyo nyambalidde kaguraavu ne kabbulu naye okubye nkutegedde awo leero okubye nnyaku bwereere kati bunkolera abantu abo ogenda okola basimplify ogenda omulaba ayambala bu t-shirt kati mulimu abantu nga bo tebaagala kukakasa bantu nti balina ssente fenno gye tubeereyo manyi bwe tugamba baagala kuba na ssente oba obugagga si bwagala obwaki bwe tugamba nga tuyena obugagga si bwagala nayambala essaati emu anti obugagga buleeta ddembe mulimu ebintu kati nze nakakera nvudde wano nga akasana kaaka nyingidde wano essuuti eno ez'enjokya kati ombuuza ki ekikuukise mu ssuuti era ze lwakuba nva ku TV nze amasuuti gano nagaleka London nagalozaako sirina nnyo kyamakulu kyengaagaza naye wali protocol mba nina ogikola oyona okugirespecting ngamba kanneetuuzemu naye ekyo si kyekikulu naye obugagga buleeta freedom nga bw'onaagamba nti leero mmanda abantu bonna beekapise bambadde amasuuti gaabwe bagenda kukola nze nenkeera ku makya nenyambala t-shirt nenyambala joga yange nenyambala open is that freedom nensituka nenvaano nengenda mu banka nga mukyatudde wali nga nyingira mu priority kati se oyo embeera gy'abaatuuseemu si kwagala kulaga bantu nti ndi mugagga si kubamatiza yes naye kubeera mugagga weolebe omusajja gwe bayita Simon Cowell oyo alina zisheezo musajja mugagga nga bw'omulabe bw'afaana naye ayambala bu t-shirt oyinza okumulaba ka t-shirt aka white n'akambala enkya n'oluddako ne luli kati abo beetegera the confidence they have ayagala bwagaza era kati oyo specifically agamba genda ongulire cotton in fact kati baminders be bakimanyi era ewoosanga gundi eri wano n'eri atoolamu butozi n'akola ki n'asuulako ayambala for comfort
kuba ne bona musanga mu t-shirt already profile ye olina okukolagana tolina kyona mugamba ayina ezize mugamba ki erinnya yalikola dogenda munyumiza ki talina anything to impress gwagenda ogenda wali agenda okusaba omulimu ku TV gwalina okwekapika noyambala etayi Janes ne gundi yo bakugamba olina okubeera smart oli ogenda mugamba ki tunulya Zuckerberg o Facebook afaanana atya ayambala bibi yajanga bwayambadde mu t-shirt ke omulaba ayinza n'okuteekamu ekyo n'ateekamu ne bisiripa bye yakola dda teyegomba talina anything to prove obugagga yakitegeera nti it is a status numbers jezi ne sente tazirowoozaako nga lupapula azirowoozaako in numbers kati okyali wano okyakwata ne sente bino byoba ne sente mu wallet abagagga ebyo babikola neze sirinamu ozirinamu by principle toyagala kukwata ku bikyafu asala kola ku bikyafu oba okwata nti sente zo zitambuza by digital sala kwata ku bikyafu ekyo nakyo kale kitegeere sala kulwala Red Eye nandike sente okukwatako ngokwata mulisi Red Eye ngajja kakati obuzibu wano bwe tulina anti otunulira geji yaffe nga bwe tufaananyi wano balina miliyoni 10 akugamba nti nina ow'ebibiri akugamba nti nina well fine tujaga nti alina but according to society okusinzira mu bantu bakola bawangaliramu yes kati ekyo nakyo kiri permissible osobola okyogera bwotyo kyova olaba n'abantu abaagala okwegejinga ennyo bagenda awala tubagamba nnyo nti va mu bantu b'obadde nabo weeyongereyo mu bantu abatakukola batakumanyi ekyo lwakuba abantu bagala nnyo okulya kye baagala okulya ne bagaana obutamanya theory ekibeeramu mabega bwe mubeera ng'ewammwe muzeeyi wammwe yali muvuzi wa taxi n'abalabirira ng'afuna emitwalo gye 2-3 awaka olunaku kitegeeza mwalyanga mwanywanga mwasomanga well and good gwe ekinene nnyo nawe ojja kugula gwe baba bamukozesa bukozesa ogenda gwe kugula taxi obera kubanga ebiseera bisinga tetwawukana nnyo nawa gye tuba twakola ki gye tuba twava kati bwe weeyongerako era bagamba the apple doesn't fall far from the tree naawe toyawukana togenda wala nnyo kuva ku kitaawo okujjako kyewe exposinze tubwe kibanga ddala kyanjawulo abantu abaava wano nga banaku nnyo bwe bagenda ddala katugamba abantu abaava kuno ne bagenda mu Europe ne bagenda mu America bafuna exposure abantu abo bwe baba bagenda by chance tewabaddewo visa bafunye musajja awo n'amwagala bagenda okudda eno mu famire zaabwe ate ne bakola ebintu nga byanjawulo nnyo nga byali by'amaanyi nnyo lwansonga nti bafuna exposure ku bintu ebyenjawulo okuva ku bye baamanya naye wano bw'osanga era mu famire y'emu be batijjisa gundi yakoze kino ogenda musanga ng'ekinene nnyo yagulayo akamotoka n'azimba n'akayumba kati n'ageetinga naye comfortable nti okusinziira ku competition emuli around mugagga era kyova olaba ensi z'abawarabu speed gye ziddukirako bw'ogenda mu UAE bw'obalabawo wonna kumpi badduka kyekimu nti levels zaabwe ze beegejingirako zeezo era lino eggwanga abantu abasinga okuopozinga gavumenti eri wano beebweru omuntu okumusanga nga abadde awagira gavumenti mu Africa n'agenda ebweru n'asigala ng'agiwagira alina okubanga either alinamu abakolamu oba nga ali connected kuyo lwansonga nti bw'otuuka eri nobeera exposed ku bintu kukisingako oyiga okudimandinga nti naye otandika okwebuuza naye ffe lwaki tetukikola ffe lwaki tetukikola nti oluguudo oluva ku First Street nasito eriyo genda ebugoloobi lwaki lufaana bwentyo nga luno kati ng'oli alabye eri mu kyalo tekikola ki tekiriyo tosobola kubanja ky'otamanyi era baba tebakyasobola kukulimba na luguudo kati obeerako ka exposure k'olinanga kako kaaki kanjawulo kakati obuzibu wano bwe tufuna era n'abantu
okusigala nga ali wali nga teyeteeka nnyo ku pressure afunyeeko okusinga ku kibaddewo kwegamba yaddeko ate batandika omuyimba nti mugagga mugagga waffe batatuuse mu meeting ewomwe gy'ogenda okutuula bagenda kuleeta 15,000 mutwalo gw'ogenda kuwaayo 10. Olofuusa omuguuda. Yes, kati oli mugagga. Era n'ebisalibwawo bagamba nti katumulinde lwanki nti weba nawe wasigadde emitwalo 3 waliwo embeera nti osobola ozireeta. Kati nabo okusinziira ku geeji yaabwe oli muki? Mugagga. Oli mugagga. Naye in sense kyetubuuza obugagga kyeki. Fine, tukitegedde obugagga buli omu kisinziire ku byayagala na ndowooza ye. Naye obugagga ebintu bisiŋŋana. Ate obugagga tebukkutika era tebumalikayo. Bulinga buyinza. Omuntu bw'akeera ku makya ne bamugamba nti gwe kyamaani w'okukyalo. Oluddako ng'agamba nti lwaki sigezaako okugenda ku bbiri. Akalo kano wakatononza okuba kyamaani. Nga ngenda ku 3. Bwana amalirize 3 ng'agamba niba MP obwo bufaananyi butya. Ng'atandika okugamba naye nze wenkiikirira kati we wasinga obunene era awulire ku maanya. Ekinaavamu ng'agamba naye baŋŋambye n'erintunuleyo okwo nti omuntu agenda agejja bwatyo nga bw'ona alaba nga Gaddafi yafuga ababe n'abakoowa n'atandika kuteekawo mbeera Africa twegasse tutya. Nalandika okufuga mu mawanga amalala. Yes, United States of Africa. Tandike tukolewo currency yaffe. Era olaba ne bana basisinkana. Ayagala okulaga nze banze bakuuma bakyala nzize n'emmotoka yange. Nze kabejja. Ate bwekityo bwe kibeera. Nalaba omusajja bamuyita Andrew Tate bwe yali anyume. Yagamba nti nze sifaayo kunnyonnyola abantu ku bya bugagga. Kuba saagala muntu yenna nnimbe nti waliwo atayagala bugagga. Ekyo oba weerimbye. Nangamba olowooza lwaki njagala nkole bino ebyange byenkola. Njagala mbikole kubanga natambulako omulundi gumu. Nengenda nga njagala emmotoka eya Ferrari. Bwe nagenda okugikola order ne baŋŋamba nti n'okulinda emyezi 6. Naye tekitegeeza nti nno emyezi 6 baali batudde nga tebalina ki? Nga tebalina orders. Nga tebalina order. Orders zaaliwo. N'agamba bannange abantu mu nsi balina ki? Balina ssente. Okitegera kyegeza n'agamba kati nze neŋŋamba ngenda nzinoonya. N'aŋŋamba onkubulire lwaki obugagga abantu tubwagala nti nedda. N'aŋŋamba buli muntu yenna mu nsi ayagala kufuna banne kye batalina. Ayagala kusinga lwakuba abantu tebayagala kikubuulira. N'aŋŋamba kakati gwe kwata omupiira gukwata ogusuule mu kisaawe. Kiki ekitegeeza abantu abasajja abakulu okugenda ne batandika okugusaabasa ne bagulwanira. Oli akugamba it's just a game. No, it's not just a game. Oyagala kufuna feeling ya kusinga. Era bwe bakeera ku makya ne bajjawo goolo nga tebakyabala nti nteebawa. Naye wennyini amaanyi gakendeera. Oba tolabawo kikulwanya. Nze nazanyanga ne madamu Ruda awakanga naye ne bwemba muwangudde obugoba 8 nsigala nkyamuwangula. Sidira mukali akagamba nti nno ngenda mmusaasira. Lwansonga nti bwe nkikola the 3 will go out. Njagala mukube munyize. Angambe anyasulenga anyiza akere ku makya gambe okay kakati lero tuddemu. Nebwe mukola ke ekisa kiri kyalwanira kikola ki kigwawo. Kati omusajja oyo n'agamba buli muntu yenna ayagala kukola ki abala kye batakola kiki ekikwatisa omuntu ne kimuguze emmotoka 5 n'aziteekawo mu maka abala kye batalina. Yes, ayagala mujje mulabe. Ndi V8 zizo nya. Zizo ziri awo obanjagadde kuvuga eriwo obanjagadde kulaba. It's the feeling. Nina wajigwe manya ina 8 V8. Oloza zeta zonna. Asipakira ku office awo parking yiye. Mera dizone muziraba. Babo. Akasomero ke walwa mutozo. Newe kabaka kutta abaana ne bonna nga bafunye bu points buna. Teri mugagga agenda kuva kolola atwaleyo mwana we. Ne omubuuza gy'omututte onoonyayo ki nti education lwaki ate omubuuza omujja kubanga ne bano nabo obuna basobola basoma kikyayagala kusinga
nti wanga asomera mu international school wanga asomera Kisubi wanga asomera wano kyayagala kiki ekikunyiza nga muli ku mikolo n'olaba munno muganda oba musanjiwo ng'atuuse nga ye bamutreatinga mu ngeri yanjawulo ku mukolo nga bamwogerako nti bannange nesekamanya atuuse wannayo it's natural zikuleeta ne zikuleeta omuwendo oyagala balala kye batalina nagenze ku mukolo gw'ewaagi bakaluba ne basitula abantu ne babatwala mu ddiiro ne bandeka ebweru n'omubuuza emmere gye mwalidde ebweru n'emundolooza yakyukanye waliwo ekyabuze mu byonna byantuuseeko naye nera naalibadde munda oli ayagala kifiiringa kakati amaanyi ge kijja nakyo tukwatagana esebo kyekyo buli omu kyanoonya kirina wano mubadde mwagala ki naava wano nga ice cream wali awo wa 15 n'agenda n'amulya ku Sheraton wagumu kitundu naye nga yenkana ekyo privilege egirasi y'obutunda ya 10 n'agenda n'anywa ey'ebiri privilege wali ofuna glass abiri tewali atakyagala kiki ennyo ekituuza omuntu n'omuwulira ng'afiirawo n'agamba kanyongeremu 13,000 ntule mu business class mwenna mutuuka ssaawa 8 balabe batya ate nga tulina kyakikolera tunoonya wanga ak'enjawulo njawukana ntya ku gundi tolina kyakikolera ate ensi bweto weetambula kyagala oba kikole ki kigaane nze nagendako ku MTN yawe erugogo esimu yange bali bagiblokings bakugamba ali nti jjuzaamu ennamba yo nenjijjuzaamu ngenda okulaba bakajja bati jangu tugende omugagazi jangu tugende abantu nga bali bakoze eki balinze nenyingira nengenda munda bwe nayingira nengenda munda abantu ne bayomba lwaki kati ate nange sikikola ki sikyagala lwaki abantu nzize nenkola ki nobayisa nembayisa ne wali bamanya omugaga alina ebyokukola airtime orerako wa 5,000 Yellow, thank you for calling the MTN customer services helpline. Bakatambuziza kabudde Customer care is gone. Balayika bakaggaddewo bwe bakutwala nigenda oko oli namugamba ako bakakwata mangu ogenda nembagamba lwaki mumpisizaawo bali nangamba nti eyo priority yare mulugako wa 10 sente zijja kusubscribinga kika saagala oŋŋambe nti no oyinza okumpayiza noŋŋamba nti zange kaakati wemba nkola ebyange ebyokuzimba anantuma ku site akola ki kati beeri bapiikinga nti ono muntu waki muna business ka balance agenda okatunako nga si 2,200 si 3,000 ye tayagala kumanya oba zizo oba sizizo bo bennyini atula butuuzi eri n'agamba nti priority nga nange mwennyini sikikola ki era naye ne bw'olinnyo ennyonyi ogenda okutunulira bwoti okamba nkikoze njiri nyenyo ogenda okutuukawo bw'olingizaako mu business lw'omanya nti ndi bubi embeera ekyagaanye kati gwe ki ekikugaanisa okusiima okubanga olinnye mu economy kuba osigadde mu nnyonyi waliwo abaali batakyagala abakyagala abatanakikola ki atanakituukako omuntu yenna bw'ati bwe yakula nti kyamaze okufuna kituuka ekiseera nga tekikyamu excitinga aba ayagala kiruwa kiddako bwe kaseera ayagala kulinnya madaala obugagga buba bweyongera naye ate ennyonyi evudde wano mu Uganda ng'egenda Dubai eyinza ogendamu abali mu bizinensi nga bana naye bw'oba ova e Amsterdam ng'ogenda mu America ate ojja gisanga nga yonna ejjudde business bonna abe Uganda balala era bo bakugamba tugenze mu economy n'abeeri balala kitegeeza ziri ensi wali abalina ssente okukola ki okusinga wano naye naffe wano alinya economy bakugamba omusiru ajooga ennyonyi yakafudde kagaali naye nga gwe ate ali mu economy kati kisinzira mwani gw'oba oyogereramu yes ani gw'oba oyogereddemu abagagga beewalana
kiki kyosinza okutya kwonna mbuyaga ndi omugagga tasobola kuba na mugagga munne ate kuki balina sente naye bwetwogera nti nno obugagga madaala bweduuka nga nyingiza miliyoni 4 manya yanyingiza 4 teeza nti wendaba yali mu nkaaga nga gwengoba teeza nti tuli mu competition mu sente kati bwendaba yali ayingiza bekaseera mba musika ebitoji nze kyenjagala mukulu batte soogerangako bintu bantu bye baagala kuwulira naye nze njagala nnyo nenjogera ebintu nga bitambulira mu kikula ky'omuntu naye nga kyogera mazima abagagga beewalana kuba abagagga nabo bantu nenga kye kiba kikolanya mugagga munno competition tunuulira abagagga bonna abagenze ne bakola ebibinja byabwe ebyabagagga nga bibadde tewaliiwo mugagga atafunye ku mitawaana era abatagifunye babadde batono nnyo kankubuulire buli lwe weesembereze nnyo omuntu akumanya kaweekisize akira n'akumma okay ate omanyi bagamba enkoko seggwange nti yegumya kumuula kati abantu abo bagenda ne beesemberera batte buli lwe tutuula wano nenyumya naawe nina ebyanga byenkugamba kubanga olina gadzi zonsanga nenta ng'omuntu okay nkusisinkanye oli mugagga munnange tugende amanyi abantu baagala nnyo abantu be basobola okutambula nabo nga bali ku peesi y'emu kino kyengezaako okusomesa wano sikugamba nti ngamba abantu bamanyire okubanga tebakolagana na bannaabwe naye okutambula ng'otegeera omuntu ekisolo omuntu kyeyisa kitya kati bwembeera naawe nze kaakati tugambe nina bizinensi yange eri mu buwumbi nga bubiri busatu yes we can discuss ebintu nombuulira ebintu obireeta otya mubiyingiza mutya wano before you know it buli abantu bonna abafuna ssente nga bwonalaba ba Donald Trump omuntu afuna ssente alina okufuna ennyo amagezi agaziyiza ssente bwe zigenda bonna nga bw'obalaba abo abagagga temuli atacyankalanya misolo bwe babaamu batono temuliimu asasula ssente zitakwasaganye bulungi temuliimu bali omuntu oba tebaagala bakozi bakyala be bakozesa oba n'abakyala okwagala abasajja be bakola ki be bakozesa kubanga ekyo kikula ky'abantu kyabuntu kaakati buli lwenzijja nenkubuulira kyenkola ekitaalayininga mu mbeera za bulijjo kitegeeza nti nkwata weakness yange nenje exposinga gy'oli now obulamu butambulira mu competition abagagga mukwatagana musobola okutuula ne mu discussinga naye teweerabira nti nno omulabe gw'osinga okubeera naye era omubi ennyo ye muntu gwe wali obaddeko naye nga muli mu ddembe kuba oyo aba alina kyamaanyi kyasobola okukola kuba abaako ne kyakumanyi waba nga tewaliiwo mulabe atuli munda omuntu yenna aveebwe talina kyasobola tukola abantu bonna abatukola ebintu ebituyingira munda ne bitusonsomola ne bituwaabya okutumalawo babeerako abantu baffe ne batutegeera munda kati omuntu ategeedde okola ki okiyingiza otya oliwona ebiseera ebisinga abantu abamu basigala bakyanoonya business ideas okwata ekikyongo exposinga ku muntu omulala abagagga agenda kuwulira bwe tunaatuuka mu butonde bw'omuntu bwonna waatuuka ayagala atuuke nga yasembayo okubeera waggulu balabyaji bakalu babadde bamumanyidde okugira mu Range Rover ya miliyoni 2 musajja oba oli awo ng'omwana aleeta Lexus ya lusanvu ng'agiyingizaawo ogiyingiza musajja yaleese ekyuma mukirabe now the attention goes off you attention bwekuvaako ekiddirira tosobola kukyogerako na muntu mulala oyagala kukibeeramu nga ggwe batte bw'obanga tugamba olina baganda bo mbadde oba obadde nabannyoko waka n'obalabirira buli omu n'abeerawo ng'ali bulungi obalwanirira n'okubira akasimu n'oŋŋamba aje bakaluba
olinayo ogwa receptionist awo nina kanyinaze wano bakatikkidde makaleeta oyagaliza oyagala abeere bulungi omwana oyo bw'omuleeta n'omuteeka ku reception yange oba okyayita awo minisita gundi n'amuyitako n'akatunulira akawala n'abaako kyakagamba bw'akikagamba n'akagamba wano nsobola okukugjawo yagala tukolewo n'akafunira omulimu gyanu tugende mu revenue n'akateekayo ogira bw'ati owaaye tugenda kujja kwanjula osanyuukirira mukusookayo omwana waffe agire nga tonnategeera magnitude ya nsonga bwe zigenda kugenda nze kino kyenkubulya is life coaching kutegeera so njogera ebyesitta z'abantu naye nkubuulya ekibeera mu mmemme z'abantu omwana ono bwe tubanga nze mbadde kubanga ekijja n'obuvunaanyizibwa gabe amaanyi galeeta obuvunaanyizibwa okay kati obuvunaanyizibwa bwe obadde obukola ku bantu oba olina amaanyi kati bwe kikusanga nga gwe abadde asalawo embeera yonna bagitunuza mu ggwe omwana oli bw'afuna ssente ezo kitegeeza afuna ku ki afuna ku maanyi afuna power kakati enkya mugenda mukeera ku makya nga mutuula bannange tubadde tulinawo wano meeting twagala kulaba union egenda kubeera etya oba gundi agenda kwanjula kakati gwe batte olina gy'okyali obagamba kanzije paka tutandike kasita jeni waali kuba jeni bakirabye nti no kawali tikakoze eki kaweze kazimbye kati gwe ngojja ngo parking emmotoka yo gye walwana ne weegulira obukadde 10 aga omusiru ng'ayingirawo n'emmotoka ya milioni 2 aga ng'atuula yakavaayo yakatandika akoze ekikyo kati weebuuzaamu nze nkoze ebbanga lyonna singa abantu bamanye ebintu baali badde tebeebuuza lwaki omuntu areactinga you see bw'otandika okufuna the details of life otandika okubeera okay n'ebintu ebyali bikunyize kuba otandika okumanya lwaki omuntu ono areactinze bw'ati osobola kifuna bulungi singa weeteeseeko mu bigere bye okitegera kyengezaako okugamba kati omuntu ono ng'atandika okugamba kale ne bwe mutudde mu meeting anze batte mbadde nga jeni akimalirize ekyo akole bwoti inclusiveness kuba okirabye asobola okukuyamba but then bwe mutuuka ku gundi nti babadde basazeewo kakati oli tumujje ku decoration ogye bwoti ne batakwebuuza neko ne babuuza ye ng'onyiiga osirika busirisi now power is withdrawing from you amaanyi gatandika okukola ki bagana okugenda yes okuva ako kekalingirana nnyo kasomesa abantu nti bakwagala obeere bulungi naye tebaagala obeere bulungi kukola ki kubasinga tebaagala obeere bulungi kukola ki kubasinga kati nga conflict zitandika awo ono kimuluma ate talina ngeri gyakyaddressinga mu kubanga is awkward kati oli ate omuntu bw'aba talina nnyo magezi gategeera bwe bakwata ono ng'olemesebwa kyova olawo gwe ne bweba mu famire yo ne bakugamba nti batte gwasikidde wano bwe bakusitulanga okwogera banno b'osikidde bennyini abalina okuwa ekitiibwa bw'ositukanga osookanga bayita bakama abo ku lwa bakama bange bano abanjazikamu ku buyinza abampa obuyinza nze mboogerere n'obalaga awo nga kikkakkana naye bw'ojjanga olaga authority ndi nze nze nakikolako okwo mu famire yange nga nsise nimbaga tukole kino bwenti ne bwenti it never goes down well iro obuyinza obujjeewa oli abeera naawe n'ayagala kufrustrating nga bufrustrating yamanyi ng'ofunye mangi era bibeera ezzalawo lijja bazala walanka buli ddakiika ne kitandika ng'okumukunya ate famire zonna bwe zito ezibadde oyo atugamba ati kati bikirina kubeera in your wisdom kumanya nti nfunye power the more you get power the more humble you become olina okukkakkana nga bwe nkugamba ekyo ekintu ky'essimu kyajja era olina nga staff yamala okinyonyi naŋŋamba gezaako kuba essimu ojja kujja nga twagiteeka mu priority kuba nateekinga omutawaana mbuuze lwaki mumpisizaawo nga bali bakyakola ki bw'otuukanga ne bw'otuuka ku mukolo ng'owulira nti oli w'amaanyi tobuukanga bantu gwe tuulawo otudde ojja kulaba nga bakukima jangu agitubadde
omanya kikugwanidde era olaba bakuleseeyo ng'omanya ewenkyali nti watudde tomala ku bantu ddembe tobateeka mu mbeera yakukwata kukola ki kuzzayo kakati kalike nakugambe nti naturally abantu in that hidden competition ofuna abalabe abatalina kubeera balabe naye ate nga balabe teriyo mulabe wa lusaago abalabe bonna babeera baddala emikwano gye gibeera egy'obukuusa atakwagala aba takwagala naye oyinza obutamutegeera naye ate omukwano guyinza okukuyita nga mukwano naye nga gwaki gwa bukuusa kakati ebiseera ebisinga abantu abo kaddemwako nti abalabe baba baddala emikwano gye teri akugamba nti oli mulabe wange gundi osimwagala nga akwagala aba akijje ku mutima yes kibeera ku ro aba akiteeseewo ate nga oyagala owangaale ng'olina eddembe lyo in competition oba mu kukyawa omuntu toyatulanga muntu nti simwagala eyo omuntu gw'otayagala ayinza okukozesa obubi ennyo ebintu kuba buli kyafuna ekirungi bagaha ate oba leero battaawulidde atya omusiru aguze emmotoka batte agiwulidde oli ne bw'aba akunyiizizza gwe sirika busirisi tolangiriranga mu lukale nti nno gundi simwagala akufuukira ekizibu nti buli success ye etandika okufuukira ekizibu kuba walangirira dda mu bantu bakwagala era waliwo famire ebadde erwanagana ejjuuzi n'abalabye nga batudde nga boogera ne ŋŋamba how I wish bafunye omuntu n'abagaana kuba bw'omala okiteekayo mu bulambika oli n'agamba nti oyo gundi yayagala dda abeere nga mu famire yasinzaamu ssente ekyagaana olwo olulimi oba oyiseewo lumala ne lukukwata ne lukutuga ng'embeera eyo buli omu atandise okudda ewuwe that is open competition kati abantu abamu baabikangako ng'olumu bw'aba agenda okugaba omwana we ng'agenda bw'alaba ng'agenda kukola omukolo gw'amaanyi gugenda kutyemula muganda we mmeeme ng'agamba abaana b'essimu abagenda okugaba ng'agenda ewa muganda we ng'alondayo omuko akakanya embeera yes okunno okukutegeera ng'agira nti bagenda okulaba lwaki talonze mu batabani talinayo baana balenze agenze wamu alaga bwa sseruganda nti ekintu kyonna kyeki oba ng'ayita muganda wamugamba taata entebe eno yababiri muganda wange okwo kutegeera tuula wano tuula wano era nibali abagamba nti waliwo bataata ebyo bikolebwa bantu bategeera abaako nekyatangira ng'abazadde bwe babeeranga omwana gw'ayagala nga tamulaga ddala nga alimu siyamuzaala nekuba miggo oyinza okumulaba ng'amukubyemu gyanjawulo naye bw'atuuka okugamba nti mugende musasule ez'amazzi gwawa ye mwana gwe yeesiga yamanyi obwongo yakola ki naye tayagala kukyexposinga ompulira byengezaako okugamba kakati abantu bano batuli mu bugagga gundi okujjako nga totegedde bantu bw'omubuuza owaayo omusolo wagukoze otya wano yakubuulira ki naye abakuteese ku fulaga akutegedde amanyi kyokola kati bw'otandika obikola omanye ebintu ebirabisa abantu obubi bikuleeta osi buli muntu yenna akuwalana nti olina kyewamukola omuntu ayinza okuba obutakwagala lwa nsonga nti byokola bimunyiiza lwakuba bimulabisa bubi batte mukyala wange ayinza okubeera awaka n'agamba naye lwaki ebintu lwaki wano tuyombagana enkya n'oluddako babatenga bo tebayomba naye temukola mirimu gyegimu buliro ddaano ng'oŋŋamba stress ekyo kyokka kikuggyako kati nga ntandika okulaba batte bubi lwa nsonga nti mukyala wange yankompeyalinze naawe yategedde nti bali tebayomba kyokka okulaga nti owaliwo omulala akusinga lwaki tobeeranga gundi lwaki tobeeranga kyero omukazi ategeera omusajja ategeera ekyo tasobola kukyogera never compare
omuntu era bw'oba kireete mu magezi bwe kiba kya busungu gezangako nnyo kikontrolinga obe ng'osobola okukijjawo kaakati abantu muyinza okubeera mwenna naye ng'abantu balina hidden competition. Gundi yazimba ennyumba gw'oyita mikwano gyo mujje mulabye abaga nti abagagga kwagalana abaavu kulogaŋŋana ng'obakwasa ng'okola ki abagagga kwagalana abaavu kulogaŋŋana ng'obakwata ng'osembeza oli ng'akola ki temubula ba mitima mikyafu ejeko oli ng'abeera bwabadde oddayo ng'omukyala gaha naye gundi akoze ekintu gundi akoze kino Ndina nabe nyumba omwana abeere no nga akikoze muto kuggwe abaana abato n'ebi bakoze bayiga balina kye booga abaana bakoze ebintu ku myaka gye musajja gw'oyogerako yakoze emmotoka y'emiliyoni 8 ota mugenda omuwanire y'ebisatu gundi gye yaguze ng'omanya ng'asikamu kakati mwaba abantu mwe muva abakukyawa ne batandika okukukyayira mu mmeeme mukulu batte omuntu yenna bw'obanga ofunye ssente yiga obwegendereza tegeera okola obwegendereza obw'ekitalo era bw'oba oyagala okuwangaalako ebbanga eriwera tandika nnyo okusala ku bantu beera n'abantu b'obadde nabo ng'obalina lwakigendererwa omuntu yenna gw'osembera kati mulimu wano abantu abafuna bw'afuna ssente n'ayagala ennyo atamanyiko mu security gundi agira kugira bwati gundi agira kode musemu hayi nemumanya gundi nemumanya abalina emmundu n'abalina obuyinza obwo balina ssente mmeka kuggwa okubeesembereza omala kutuuka mu kizibu n'omanya nti tasobola kukuyambira bwere ogenda okulaba nga ate nti buli lwogenda nga exposing oggulawo kamera zimulengera wala ziba bweziti kakati tomanya muntu ddirwa alikyuka ng'agamba waayi Idris mukyekenge ku ttiini ya Haji Bakaluba oyo asasula omusolo yagizibwa alina bimeka wano yali agiza atya tomanya ani naye ng'abakikola okusinga baba amala tukola ki kakati ng'omuntu kati tubadde tutambula ffenna ogenda okulaba fayini mubadde mweyita bagagga mwagalana muli mu kawumbi kamu bubiri omusiru atandise kudduka ali mu 5 abasajja akajja abobadde nabo be bagenda okutandika okufuukira ekizibu in sense omuntu awangaala be bantu abayiza okubeera sufficient ababadde nga balina kye bayita personal reliance nze abantu wano bayinza okundaba nga njogera and what have you naye omanyi kyenjagala omanyi gwe kyosobola okunkwatirako n'ontegeentega sisobola kikubuulira wano tujjayo okusomesa okugabanako akati abantu olwenzo abantu tebannaba nnyo okwetuuka olw'ensonga nti baagala validation buli kintu kyaba yakoze aba ayagala akinyumiza omuntu kino kyabadde era bwe naasuubula container zange ezijja ngenda kufunako zino bwenziti gundi oyo yabadde alowooza nti nibyalinda agenda kulaba ndikano kembuzemu kekomye omugera kundaba nzize nazo zitotogana kati owabali kikye basobola omuntu yenna atakutegeera bw'osigala ng'oli mysterious kizibu nnyo omuntu okukwata n'akumaliriza abantu abasinza otukwata ne batutema enteega mu ntema esemberayo ddala n'owulya ddala ng'oli akumaze amaanyi aba yakuliko okumpi Haji kirungi oba kibi society oba public okumanya ebyobugagga byolina kirungi ate era kibi kirungi ate era kibi lwansonga kibi kitya ekibi ekikisingamu abantu fitina fitina kyenkugambye nti omuntu fitina mu fitina ng'omuntu asobola okukoleramu ekibi that is given omuntu asobola okubeerawo n'akukola ekibi gundi yagize kino wakimulaze nekikwonoonera naye ate n'okumanya ky'olina oyinza okubanga okikoze on technicality kati nze ondaba najja we namaliriza mmolo yange nagikolako program
omuntu ali gyali atamanyi ako omusajja olwaki akoze ekintu ekyo lwaki gavumenti ejja mulaba bagenda mukola kino bwekiti ne bwekiti kati ate nenteekamu okumanya okwenjawulo eno gavumenti ne intelligence gyerina tesobola kutamanya ng'eyagala tesobola tewali kintu kye batamanyani nannyini ekyo oyinza gwe ne bw'oba okyusa kaapa katono bwe kati tini namba yo bagyetaaga so bwe baba bakwagala bajja kutegeera nawa wooli naye kisinziira ani gwe baagala state bw'eba ekwagala eba ekukola ki bw'eba tekwagala eba tekwagala nali nyumyako nenseka muzaata oyo yali mukwano gwange waliwo akantu ke yatugamba muye ng'omuntu nagaa nti nikuba namugamba gugwe naye totya nagaa eno gavumenti yanneetooloola dda yategeera nti njogera bwogezi baba bakwetooloola dda bakumanyi naye nze kye nali nkola nali nsomesa bantu we bakola ssente nga naye ate bizinensi yange yeetaaga okwesiga okay yeetaaga okwesiga kakati bwe mba nkulaze ekintu eky'obuwumbi obutaano gwe wennyini ng'olina okugamba ddala omusajja ono agenda kudduka ne miliyoni 3 kati nekiteeka on technicality of the business only that abantu bo balina bambi we balowooleza ebintu ne babisiga nze tondabangako nga ntambula nga nkasuka ssente tondabangako nti agibakaluba wuyo bamukwata ayingiddewo ng'avuga emmotoka eyakabi nabyedaga kyonna ne bwe mba nkikulaze ekinene nnyo kyensobola okulaga nkulaga nnyumba ate nnyumba eri in reference ku ki kyenkola business zonna nga zinaagira we bakugamba nti J. Morgans companies zonna ezisinga bwe baba basika ba customers baleete basooka kubabuulira nti nno sente zo ziri safe lwansonga nti nno tulina enough capital ne wabaawo omutawaana okumaliriza ekyo singa leero nkeera ku makya gye mbadde ntereka ssente ne bagamba olwaleero nti Bank of Uganda ezudde nti company banka bweti teriimu ssente zimala kyensooka okutunda baggalawo mmeka bakyaguddewo gikuba ekisumuluzo ngende nkole ki nzijeye kitegeeza ti wa demonstrate nze confidence nti nno zirina sisobola kwesiga kutereka zange kitegeeze zange zigenda kukola ki zigenda gena kati bwe olaba kampani ezo nga zisobola kugamba nti nno tulina bwekiti nalabako kaali kazannyo bakayita money heist abasajja babba zaabu kati abali abo balabongera banyuza era kyono bagaba bituka tibagira this is based on facts nti omuntu osobola okuddayo technicality eyo n'ogiraba araba akafilimu akalabe alabe professor yes we bagamba nti gold tumujjemu ne bagamba kye musobola tukola kutusiba naye bwe munaatusiba obugagga bw'enseeno buli mu reserve za gold bwe tunaaga nga mututwalaganya tugenda kugamba ensi nti gold yenna twamubadda gold bwe tuba twamubadda kitegeeza awo butereevu eryo eggwanga baligamba nti liri bankrupt liba teririnaaki kakati gali amaanyi reserve eyimiridde etya ne bwoba Uganda egenda kusaba ssente basooka ne babagamba mutulage ekitavu kyammwe kitambula kitya reserve yammwe eyimiridde etya bwe waba nga teri you don't qualify kati mulimu ebintu mu business nga byetaagisa naye okutegeera kwabyo abantu batono nnyo abategeera business nga bwe zitambula nga bw'onaalaba kati zali omulaba akeera leero nakulaga ennyumba ye nakukola nagize kano ndeesa akagundi kapya what they are trying to show actually is demonstrating class mu nsi yo mu bwongo obwo kati omutegeere ogamba omuntu talina gundi yonna talent lwaki ali important olaba ba Kim Kardashian banaalaga ennyumba eno naalaga eki afiiringa fantasy yo kiki kye waali yagadde nakulaga nti nkirina kati bw'onaavuga nti jangu onkubira akalango
already trust ojja kuba ogirina kuba aba yatunze dda brand kati kiri aba teyakiraze lwa kweraga aba yakiraze kuba ayagala kwebrandinga Haji kakati kiri kyoba ngambye nti kibi okulaga kibi naye bwe kibanga kyolaga kijja mu business ate kirungi bwegendereza bokka na kutegeera kyoba okoze kyoba otegeera kekali kewanganya abagagga bewalana yes bewalana ate abo basobola okwekomya bubi nnyo abagagga n'abagagga basobola okwekomya bubi nnyo omugagga n'omwavu bonna basobola okwetwala embirigo nze tonyiza bana beya nako kufana kuwona buli omu alina kyasobola okukola munna kumanya na kutegeera Extra Digest mugoba nsonga tuline Haji Bakalwa Properties bwe tutambula olwalero nsirise enjiga olina okuyiga olina okubitegeera baba nange ndi mu transition nze nyingira obugagga kasito wateesemu essuuti mashallah kali nkola ku nseke sawa ate saizi yako bona agifuna obulungi tabu wakakutera ne wakanyigero ne wakanyigero kadera nanti ado obutipa sagala ato baya nange bifananya ngali na kani mu transition Haji obugagga babusonda abantu babe baga nti abagagga abantu ekyabatamyamu abagagga buli we mutuuka bakiyita ki ekifundi okusiba bwoti nosika akatutwa buli we mutuuka katutwa k'obugagga bwammwe muyitawo misinde mukama n'ayamba obugagga babusonda mbadde ngenda kwogera abagagga benakasisinkana ne boogerako nange ne bambuuza ofaaki n'abantu benakasinga teri muntu amanyiira wano e Uganda nga muntu yeetaaga information ate n'ogimuwa ekigambo kyenkozesezza nkikoze specifically leero nva ku programu ya NTV mwasuza mutya kwembadde naye ne bwogendako ku comment eziriko bonna abaliko abamanyiira be basinga okwetaaga biki byenva okwogera tebabidisputinga nti bikyamu naye balwanagana nabyo olulimi lwenkozeseza balwanagana okutegeera yes balwanagana nakutegeera okay omuntu akugamba nti nze saagala kumanya kitegeeza nti gwe ne kugenda okusoma wali tekikwetaagisa kugenda kusoma akyawo okumanya akyawa n'okuyiga kubanga wagenda ku ssomero wagenda kuyiga kakati ffe tulina obuzibu mbadde kuno nga nsomesa ebintu ebyange byensomesa mbisomesa with the specification ate nze omuntu ateekamuuko obudde okukola okunoonyereza nga sinaba kwogera kakati n'otandika okugenda ng'osomesa omuntu ekintu enkya n'oluddako naye tolina kyosobola kukola mu society nga society eri confused era nze mukulu batte nkubuulira nemba nga nze nali mu buyinza wano oba mukama n'abumpa kyensooka okukola nga sinnaba kukola nguudo nsobola obbakolera amalwaliro okuba ekyobulamu tekirinda ekintu kyensooka okukolako nsooka kukola ku byanjigiriza obugagga n'obwavu buli mu mitwe sebe byenjigiriza eri amasomero wano nkubuulira obugagga n'obwavu buli mu mitwe genda otunuulire nassale ze China zigugolinga olabe bye basoma omwana muto bamuyigiriza kutunga bamuyigiriza okupanga emipiira n'okola kakati oyinza okusoma naye kati gwe kasookedde nga watandika tusoma Napoleon Bonaparte yakola Marukupo simanyi Makopolo maani gwe wali obiteesa Mau Rebellion etusoma kasookedde nga otandika kusasula rent ewuwo di Mau yali akola obwana bamusome otayina ali akimbuzizaako nga nsanze bukku okubanga osoma naye ng'osoma kasasiro okumanya naye nga by'omanyi tebikola ki tebitegeerekeka tebiyamba in reality kati mulimu ebintu ebikuyamba mu bulamu obwa ddala si bye wasoma mu kibiina bye wasoma mu kibiina biyomba basawo n'aba accountant kuba it remains specific
okusala omutwe gw'omuntu bo tebiriiko street nti nagenze wali n'enkibaatisaamu ne bandiiramu yes nengattagataawo ebikondo n'eyaka medicine asigala ki medicine ekibalo mathematics tabeeramuko nti nno 2+2 eba eriranye 4.2 specific ekibeera ekyo the answer will remain the same. Homework should be there kasitogo osobola okiteeka in practice ebisigadde byonna biri subjected to change kakati n'olyoka olaba abantu bafugenda mu nsi ne batandika okugugulana kino nkikoze ntya kino nkikoze ntya kino nkikoze ntya nakugamba ffe tukoze byonna bye tukoze naye nga tetukyukako abo tobawulirangako motivational speaker w'omusanga mutuge kakati omuntu atasobola na kukyusa kajjooko kamu osobola otya okukyusa obulamu bwo bwonna waliwo gwe nkibuuzizza you are even too lazy to change the quote the joke tosobola kujjayo nakapya konna kikulaga wennyini nti ne kajjooko kyakwata akooli akanyuma okwata kwekola ki koze obulamu ogenda bukyusa otya ogenze n'ogamba ombuziza ki obugagga babusonda yes obugagga tebabusonda ne okuyiga oyiga mitendera oli agenda nasimanyi lwaki abantu banneesibako nnyo nti oyo agiba kaluba yagenda ebweru n'afuna ssente bwe yafuna ssente anajja wano n'alowooza buli omu agenda kubanga angola ekyokukola buli yagenda ebweru yazifuna mbuulya buli yagenda ebweru yazifuna nedda oba buli ayogera byenjoge buli omu avaana n'ayogera biki byemba njogedde nedda mubeka omuntu bwerwanako nga gwe n'obako abantu simanyi lwaki ekyo bakiwakanira era oli agenda nagamba nti Mukama Katonda ba blessings beerabira nti nno ye yaba blessing Mukama Katonda bw'aba blessing bu blessings lwaki osituka n'ogenda mu katale nze nagasinga Mukama blessing embeeko president w'eggwanga bwebeera wake olinde kuleetera coat of arm nakisumuluzo otandike kufuga osituka kumakya n'ofunya n'ogenda mu nsi n'olwana n'abaganda balugera nti lubaale embeera nga n'embiro kwoteese kati abantu baagala nnyo lubaale embeera naye tebaagala kuteekako ki baagala abasange ababeere nga omusa gwa Mukama gubateeko tebateeseemu mbiro kakati ogenze n'ombuuza kiri ekibuuzo nze nja kusigala nga nsomesa abantu ayagala ayige abayombi nga bulijjo basigale nga bakola ki mukulu batte obugagga tebabusonda naye okusonda ze zimu ku nnono ezitandika obugagga okay buli mu stages buli mwana yenna ava mu ssomero tubagamba bagende bayiyeewo emirimu naye omulimu togenda gugunjaawo nga tolina kyolina era olina kakapita akatono kokola ki keweetaaga ebiseera ebisinga kakapita ako era ogenda kusooka kujjako wahaji bakaluba ku saiti opoote kakati bw'otuuka yongo ewa haji bakaluba n'opoota bw'oba olina ekigendererwa nti noonya kakapito balina okulwa omukaaga ne sande gye bagendera okukuba ekidongo ojja kuba n'akagamba nti nno ginena jange etaano kanjikole ki kanjitereke kakati awo bwaharamu kintu kyenjogedde oba weetegese dda omanyi okigendererwakyo wadde katono yes ekigere ekimu n'olugendo ne lubanga lwa bigere 10 bw'okikuba kitegeeza nti n'ofunziza kati oli mu 999 bw'oyongerako oli mu 998 it doesn't remain the same n'omunyo gwe basuddemu nga basuulamu katono gumala ne gukaawa sigamba nti bagusuddemu lumu naye gwe tandika mpola okugenda ng'okola ki ng'osuuliriramu yes kati omuntu tandiikiriza ng'osonda stage esooka ebeera yakusonda nga bw'oyiga empisa ate empisa tosobola kuziyiga ku kikyotamanyi kikyoyagala kati bw'obanga oyagala tugambe nti njagala kutunda tiles olina okubuuza abatunda tiles bazijjawo bw'okimanyi batte mulimu ekintu kakati ekyangu ennyo gw'oyinza okukirowooza nti kizibu naye nga kyangu nnyo kwakimanyi okimanyi nti omuntu ow'ennakasero atunda tayiro ennakasero ng'azisuula mu indasiteri kituufu mu indasiteri n'agenda wali ku Twyford n'agula square meter ya tayiro era kino kigenda banyiza kakati benjabiza emitwalo 3,1000 n'ateeka buteesi kamotoka n'azituusa wali n'agamba nti emitwalo
esatu kitundu n'ateekamu 10,000 ezezi n'ojja n'omugulako square meters 2 bino oba 5 n'ogenda multiplying by bisatu. That's knowledge. Omuntu gwe kati abazimba tugenda bw'otuuka nakasolo oli n'agamba ng'alina sampa n'akugamba okay weziri wano katumala okuba ku store akuba eri mu company oba goodwill nawo outlet mulina code eno bweti ne bweti mulinawo square meters mmeka gwe takigamba omala kumuwa sente kwe walitoa okuyiriba oko hati bw'omala okuzimuwaza nnyini sente zo nga yajjako balance we eri ng'omwana owakamotoka yakaabeerayo ku dipo abeerawo ng'amugamba nti mutikke twagala square meter muleete 2 nga moma abagimanye eyawali chuchu ku sente zo bo wennyini gwazegulidde ng'azikuleeta buleetezi bazijja wali kuki ku store yaffe nga bazikuleetera ewwo kutegeera tewalitoa okuyiriba kati abantu abamu bali bize kunoonya kapito ng'omwana ayiriba n'afuna kapito n'ateekawo nange njiriba kakati n'ekyo okukiyiga oba okukitegeera oba olina okubanga wafunawo kakapita akakola ki akasooka kakati ewasooka kukola bumbula buno obwaffe mbadde nkola ebyange agibakalwa mbaddewo budde bwonna ndi asikaali bansasula zino neŋŋenda nga nzija ka 5 nzija ka 3 nzija ka 2 neŋŋamba nti ŋŋenda kugula akataka ekiseera bwe kirituuka waliwo ekiseera kati eyo gye mbeeramu ngo okyasevinga bagiyita additional factor obeera oyongerako kati additional factor njagala bato ongoberera ekintu kino ngenda n'ekisomesa abantu naye sijja kukyogera ekyo mbadde kijja kuba okuyitira mpitire yitira amagezi amasiru baba n'amaanyi omuntu ogenda n'okugamba n'akulaga nti ye kyakola akikola ki akitegeera nnyo. Now addition ne multiplication tebisobola kwenkana in value okay tebisobola kwenkana 20 emirundi 20 zikuwa birala nga 4 n'abiri gattaka 2 bibeera byanjawulo yes ana kakati abantu baffe wano we baali babasomesa okukola business oba okukuuma ebyobugagga oba okukola ebyobugagga bakadde baffe batusomesa additional factor abaana wano ne bagiyiga ne bagiteeka mu bwongo bwemba nkoze nengula poloti yange mba nkoze kakati nkolerera kugula yakumeka yakubiri that is additional factor kugattako okay multiplication chovolaba oyo bamukwata n'agenda n'akwata millions 2 n'aziteeka mu banka n'abagamba nti muzi retaining mujja kumala munsasulemu munyongereko miliyoni mu kitundu oba 2 ne bazimuwanga ki ne bamugamba mu myezi 6 tugenda kukola kitu kakati ezo 2 bwe bazikwata ate ne bagenda ne baziwa omulala ye gwe bagenda okujjako millions nga 30 gwe bakuwaddemu kitundu naye teweebuuza lwaki oli bwa asibirayo sente zange kati bw'otuuka era ntuuka mu banka abaana abala n'obalaba nga bagezaako bimmatiza ne mbagamba no obwongo bwange bwa street teri mugagga abana sente naawe ku akawunti era bw'aba azirina n'omusanga alinako akawumbi si mugagga ng'akaterese sente mukozi teri mugagga alina sente ku akawunti tebaba nazo sente mukozi era bwe zigira wonna abayiya zigenda kukola zitya endala nzitaddewo obudde bwonna zibeera mu kuzaala okusevinga kw'abanaku ye muntu gw'osanga comfortable n'akugamba nze nakola fandi university fund y'abaana bange gundi nakamuteekerako emitwalo 2 ejja $, gundi nakamuteekerako munaku muzibwalya alina obunaku bungi gye waziteeka bazikuterekera bakuyita batya abaana ba nnyoko nedda taata bazikozesa yes money is just numbers to them bazikwata ne baziteekewo omulala bo ne bamanya nti nno basobola okusasula gundi ez'omwavu mugagga yakozesa
okitegera kyengeza mukozeseza sente zaffe gondi abali mu saving gwe ngoba kugamba savinga jangu kati ng'okwata ng'oziteekayo fandi ng'obagamba omwana aligijjayo nga wa myaka 18 bw'oba ateekayo emitwalo 8 w'otuukiro zijjayo omanyi kye ziba zikoledde oli ezo sente z'okutte n'oteekayo sente yonna ezaala endala erina kubeera in investment erina kubeera migabo gya banka ezireeta sente ddala ennyingi ezo oba zirina kubeera mu bintu bikalu bwe baba balaba Oprah baani nga babala ebyobugagga Forbes kyesooka okutunulya ani alina ekizimbe kiwa tebasookera ku akawunta tekiriyo tebasookera ku akawunti nti alinako mmeka ne bw'aba tazirinaawo kitegeeza ekyo zigenda kubeera zijja kati gwe ng'ogamba nti nze kye nakola ezange bajja abaana bange nzibateekera abaana gw'olowooza Sudiri waali alowooza ku pensioni nedda taata olowooza Sudiri waali alowooza ku insurance y'eddwaliro tebimuyamba he can afford mulimu ebintu ebibeerawo nga twabimanyira twagala security bwe mba nga nkoze investments zange nga zimpa miliyoni 10 omwezi onyumiza insurance z'abaana ez'eddwaliro zaaki nga bwe naamala okuzisasula ebbanga lyonna ogenda kuŋŋamba nti n'omwana tugenda mumujjanjaba naye tetusuka bukadde 3 buli muntu yenna akugamba nti ngenda kukuyamba abeerako nebba oli wano mu Uganda tewaliwo banka ekuuma ssente zisukka miliyoni 10 woteekayo sente zo bakugamba nti ziri safe naye mu butuufu lwakuba tokimanyi senga banka egwamu bakugamba nti nno to protectinze sente zo paka ku miliyoni 10 ogenda okuteekayo saving wali ogenda okumala okuteekako omukono bwoti nga luwaliza oteekako omukono ajjeyo nga bagenda kukola abamanyi ki ekyokukola goli ku saving ya bagenda oza njagala saving culture nga batondawo emirimu nga nsoma saving culture. Thank you very much. Kati nkuzzayo ku multiplication and additional factor ekyaffe obulamu bwonna tubutambuliza mu safety ngattako mukulu batte bwe nzija wano omukadde n'aŋŋamba nina ekintwala namuga ne muga poloti ya mmeka n'aŋŋamba nti ya miliyoni 6 naye nzimuwa ali emanju bwajja nanga omukadde oyo yagaana okunguza bannange gwagiza ati mulabika temwakwatagana agi poloti eyo ya mmeka 12 twawulidde ati ntunde eno ttaka lyange si lya mukadde ng'oli ava eri ng'atagala nga ngamba nti mpe 10 nga ngamba naguze sigenda kugira. You see, it's the mentality gye bakwata ne bateeka mu bantu babatiise so nga bw'ozikwata ezo zennyini n'ozijjawo ku kyalo kyekimu ogenda kugula poloti ezi. That is multiplication factor. Obuzibu omuntu omubuuza obusanzeewa ntya gundi okungeya nabeerawo balanula waliwo omuvubuka ali gundi ku matuga road awo alinawo hardware yankubidde kakati ndooza eyisenga weekend naŋŋamba Haji byosomesa si bya buli muntu kutegeera naŋŋamba kiwa hardware njirina wano yanyumiriza naŋŋamba nalina obuyumba nga bunsasula emitwalo 67 mu mitwalo 67 yalaba nayiga nga asuubula n'agenda n'atunda akataka ako obuyumba bwa miliyoni 9 n'agenda n'agula kiroole nga kireeta seminti wamuleeta yaŋŋamba aleeta ensawo 606 bwe yagenda yasasulako miliyoni gali 50 ezisigadde ne bamukozesa cheeke 18 kitegeeza buli mwezi batwalako emu ogwo mwaka gumu kitundu naye yabadde alina okusasula emitwalo 6 mu emitwalo 75 miliyoni 6 mu emitwalo 75 buli mwezi kitegeeza mu mwaka gumu kitundu nga guggwayo ekimotoka kibeera kike n'akwata miliyoni n'agenda n'asuubulamu. Bwe twagendedde okumaliriza nga mu transportation gwaleeta aleeta trip 20 buli mwezi
transporter atenga naye akola ebibye aliyako emitwalo 8 that came up to 16 million bwajjako ziri ezabali asigazaawo milioni 10 yabadde afuna emitwalo 60 naye oluvannyuma lw'emyezi 18 agenda kuba afuna obukadde 16 naye kyeyasoose okugamba naga musajja gw'osomesa n'empuliriza n'enseka n'okuseka nansekerera abantu abatategeera sayansi gwogezaako tugamba nze omu ku bo nangamba nga webabyogera webaseka era nange webansekere oyo atunze tagenda kubeera nakike agenda kuwasa bakazi nakucakala kati bw'oba okikoze nga ye yagenda yudeni oli mukyamu kati waali agenda kukola ebintu bya kisajja kikulu yatandika nga asaaga yakolanga bya kisiru kati amagezi process abantu tebagikiririzanga munaye results bazitegeera wano nga bigenda era buli lwolwana ennyo buli omu akitegeere tolina gy'ogenda kukulaga ogenda kukomaawo kati ye olukola lwakikozeemu atandise kugenda waggulu kakati kano ka multiplication factor kenabeera ngaana omuntu ne mugamba olibwa omwavu taba nakikenze waliwo omuzeyi wange yafaano n'enkomawo bagenda okungulira ekkanzu yali nzirugavu ne baginonyawo mu kibuga ne ku King Fahad omusajja yali atunda ne baŋŋamba nti teriwo ebadde esigaddewo efaanana bweti naye nannyiniyo eri wano naye tusobola omupimirako kuba yagitunda ne mbagamba muŋŋambe eyo lwaki tampeeyo omusajja we twamugamba ekkanzu bweba ya mitwalo 10 yatugamba emitwalo aga ne tumugamba kanzikuwe naye yeramula omwavu taba nakike naye yeyambula nakuwa is clear logic kigula emitwalo 10 ompadde 2 gye babigula tebiggwangayo abantu bagetinga attached ekisimu kyange ekyo nkyagala ekize omuchina bwe yali akikola yakumanya nti gy'oli nze nange akakooti mukagule kano siwalanya okitegeera bati is clear logic otandika okukyeteka emmotoka yo tekumanyi ettaka lyo terikumanyi naye okiyingira munayi bw'obanga kuliko bijja by'abantu kitegeerekeka naye bw'obanga oli bw'oba oterese buteresi amagezi ga ssente banne gabeere malala kati omuntu oli kale ak'okusevinga kaakati tukavuddeko omuntu bw'oba osevinzewo njagala kukola saluuni ya bukadde 4 okugitandika kakati ntandise emirimu egyange nsevingawo 5 nsevingawo 8 ngenda kukiri ekigenda okundetera ssente bwe ntandikawo saluuni kakati olwo ntandise okukola kati olwo ngenze ku stage gye bayita okugaziya ssente nfuna kakati ntandise okusevinga mitwalo 2-3 limbadde mwemeka 5 sikugamba nga konze ntunda mataka nali kugambye nti jangu ogula ettaka jangu ozimbe togula nga capital tonnaba muweza saving katoze ku stage eddako enlarging capital kugaziya bw'oba olina ka branch nga kali wano kireka genda n'ekyali wajja lwokateekeyo otege bwe zitandika okujja n'ogamba nti kati mpezeza bu branch bwange 2-3 natandikira ku mmeka nali nkola emitwalo 8 olunaku kakati nkwata akakadde kamu kitundu oba 2 ogenda okwekanga nti banne kakati nfuna obukadde bumeka ewo nsobola okusevinga obukadde olwomumandi sente amatabi kati ng'ogenda mu investment ezitegeerekeka kati investment yeyo obugagga bwennyini obugagga bwennyini ate tutandikira nti ngenze kyanja banguziza milioni 3 mmeka olina naye wootandikira okusinziira ku maanyigo teri muntu yali aguze ettaka milioni 10 n'alitunda 9 tekisoboka naawe okimanyi kyonna bw'okiteekerawo ne bwe kiba tekireese magoba manene real estate is real estate wonna bw'oba okiguze kisobola okukaluubiriza mu kutunda naye at one point era bw'oba okisaze lwakuba obadde lwabwetaavu oba gwagulako nga yakuseera notanga tewakola due diligence bulungi kati ogende mu investment awe wali obugagga obutegeerekeka ate era wano ng'otandika nti nno saaluuni ya milioni 4 zenoonya bw'ofuna 2 you start nagenza awo nabadde mu ddwaliro TMR waliwo omwami mukwano gwange bamuyita Solomon Kagolo abo abasajja nabaagala nnyo kyali kibinja ky'abaami bakiganga 4 batambula ne bagenda Nakawuka ne bagula eka z'ettaka
naye mu kunyumya kulo nga atwagulanga milioni ezezi 5 nze buli lwe najjanga bwe nti kano ka eka nkagala 10 aga 5 10 aga 5 baziteekayo ne bazeerabira futuristic ideas tetuzirina ffe nga abaddugavu obugumiikiriza obwo tetubukola ki kati we bali mu ssente bali mu ssente we nabadde nnyumya maama we yabadde mulwadde ne tuyingira awo kati ayagala nnyo muzeeyi we is the only boy nga basaagirira naga muzeeyi wuyo muŋambire ko osanga yanampa ku ttaka gwe erinnya lyo balikola ki balimanyi naga muzeeyi we alina eka 10 aga naye bagamba bayagula emitwalo gyali emeka wane mukono wano he's now a billionaire nenga bakadde yekali mugagga avunza naye alirinawo era ye yagamba omwana we namugamba mu bintu byonna byokola buli bwe bakusasulanga genda okula ettaka omwana yatunula n'alaba ku kitaawe he was corrupted positively naye naakola ekintu kyekimu amataka gayiseemu emyaka nga 10 essente zatunda ne gyakola eri sente zajja eno banne balaba kuvuga mamotoka manene naye nga ate kumpi oyinza okwekanga batandikira ku musaala gwe yakola ekituufu ewasooka sooka osevingi baako ka business kokola kotandika cash flow bwabeerawo akusukuma mu investment yekola multiplication factor sente ne zijjawo nze entinda we twabeererangawo abantu obagamba nti no entinda n'emmotoka zaali tezituukayo ye ate bw'ogenda ekisaase erimba sebagala nga ani agenda okugenda eyo nga bwe batambuza bigere okuyita eri ewabbe muga wonnaawo nga waliwo katobazi naye gendayo olwaleero bakugambe nti genda mu kisaase ondeetereka 5 ku 10 bw'oba tolina millions 2 togenda kajjayo 2 ebyawo ebyesente 5 ku 10 milioni 5 kudda waggulu weebale nnyo naye awo ekisaasi waliwo webayitanga ku White House awo nkulayirira I think it was around 2003 bandeetawo plotting a million 3 ndoza n'emitwalo ng'abiri wanga wakyaliwo obumwanyi what changed it's time egenda ekola multiplication mu kyo kati otuuka butuusi ng'ekintu kye wateekamu milioni 4-5 lw'ensonga nti wategeera ki ekigenda okuvaamu ogenda okwekanga ku macyango ga actually I'm a billionaire ng'olwotandisa okubala abalamu bu assets engeri gye bwakola ki kakati omuntu oli akugamba nti nze nsavinga yes you can save all you want ne bw'oba osavinga mu bukyamu nga tomanyi kazanyo bwe kagenda ne bw'olyerumya n'olumya abantu emirundi gyonna era ogenda kusigala nga tolina enjala ejja battira bwerere muli emmere yamu kati bw'obikozesa abantu abamu bagala naye ekincamula ku 10 okubeerako ababiri abafunye ne bayitamu ne babetalinga abantu babenza omulimu gwange mba nkukoze ekyo tosobola kukyusa dynamics za nsi edda abaavu be baali basinga obungi gye tubadde badde basingako ne mu future bwe kigenda okubeera abagagga be batono be bagenda okusigala nga batono ayagala ajja kukola ki ajja gaggawala atayagala asigale nga lwokupe ajja kukisigalayo akole ki kyabadde alowooza mu magezi ge gali amangi ge nakugambye gali amasukulumu yes bw'oba olaba nti kikyakukolera sigala ng'okikola ki naye obugagga tebabusonda okusonda zimu ku nnono ezeetaagizibwa eziri mu lugendo lw'obugagga bw'oba olinayo bagamba nti nno yabadde agenda Masaka naye bwe yasoose okuva waka kaboda ke kamuteese ku stage twaite okusonda mu bugagga ku stage n'akwata taxi ye yamuvuza omutuuka saawa Masaka naye senga kaboda tekabaddewo taxi eno n'okumuleka yali mukoze eki kumanya nakutegeera Extra Digest mugoba nsonga banyabo ne basebo olina kyopiikinze anze weda olaba bali eri olumu omusajja agane ndoza abaami ababeera ku kamera be basinga obugezi n'obugagga information esokera ku bo information esokera ku bo egenda kuka eri gye bali bano nga bagifunye dda batadde mu nkola era naye ekyo lyonse n'okyogera nako esebo kyenjagala omanye okumanya n'okutegeera byanjawulo bw'omanya Mukama Katonda musabe nga okutegeera
kati bw'ofuna okutegeera akuwa amaanyi agakola by'otegedde processes ziri ssatu mulimu agaanira ddala okunoonya okumanya yoyo neyeteekako ettaka nekiggwa ne mubeeramu amanya n'ategeera naye bw'otegeera n'otateeka mu nkola era kitegeeza nti nno oba otegeeredde bwereere kaakati amaanyi agakola ebintu bwe buzibu abantu abasinga ojjako nga data yenna bamulina kino kikoleddwa kitanajje okukikola naye nja kutwala okiteeka ewange nkoleyoki olaba bwe ntadde mu nkola bye gwozange tulwane nokusirika era seerayo nempuliriza nange ndi follower ndi viewer genda eri mbadde ngenda nakuvuma savuma kyekivumo nja kikuwa nga tuvudde ku kamera nakola si munange siba nonga oli awulira nowatandika abagagga be bavuma andiko omulala akoze ati afudde ku mulamwa atandise odduliriza Dr. Mude wanyonde wasebo olunaku olwaleero byonna ebinaaba bisigalidde tugenda funa show endala yesheddako mwe tugenda okuwuliririza ennyo ebibuuzo byammwe ne concerns zammwe ebyo nno tubigatte mu show egenda okuddako tukyanoonya okumanya omugagga yaani obugagga kyeki era omwo mwe tugaziyidde netumanya process ekutuusa mu bugagga mpaamu eddakiika emu yokka omugagga alina okuba okuteekawo embeera nti ne bw'aba taliiwo embeera ya kaashi ekyatambula ne bwe baba nga katugambe nga bano ba MP bakusasula obukadde 30 naye nga lwe bakunakuba mu kalulu akaddako embeera eyo tosobola gisustaininga teweebalira mu bugagga buno era tobalanga nti nze obugagga bwange bwa bukadde 3 buli mwezi olina omusaala si bugagga olina zoofuna nga toliiwo ze ziditamininga obugagga kuba gwe either bw'ovaako abaana bo bali enfuufu oba singa tozuukuse ofiisi tebagisikira kye basikira kyekikyo ate era kwe kuba omuntu asobola mulimu abantu ng'asobola okubeera awaka obudde bwonna n'akugamba nti nze ne bwe sikola baleeta ziri ne bw'aba taliiyo obwe bugagga ate mulimu ate bw'okikwata ne kisobola nga kisobola okubuuka ku generation ne kigenda ku ndala bwebwo obugagga obw'ensibo kati mbulamu nalindabye ku mugagga abasinga tuli bulungi bwe kiba kituukawo nalindabye ku mugagga mukadde waffe awo mulemirembe Haji Katongole yotoda yatulanga ekutiya ne zijja za mane naleeta omwana naleeta ekutiya naleeta ekikutiya ne bayiwaawo kati yali mugagga in his right ng'omuntu naye obugagga obuli generation yabukola simanyi sinoonyereza nnyo bitankwata kati bw'otunuulira mukwano yagenda abaana be kati ba directors baki era obasanga mu V8 nga bakoze eki mulwana ate n'embeera eriwo era kigenda kweyongera isi mulimu obugagga nga bukoma kuggwe n'obugagga obw'ensibo bulala kati bw'oba ovuddewo tutunula products zo zifaananya kati ebyo bigera kubeera mu sheddako saala mutukamu zaaze nasikira musaayi zinasikira musaayi kino kanjiteekako ka disclaimer soogera specifically ku family eyo okay naye bw'oba ovuddewo mulimu abantu abavaawo abaana ne batandika okubonaabona naye bagira yali nno mwana wa gundi abalabe baali kunaaba agundi ng'embeera yakola ki obugagga obw'ensibo n'abaana babakwata ne baba traininga ng'agenda kubeera abaana babawa buli baba bwakagenda nga n'ensingo tennabakutuka nga V8 yayingiddewo dda naye gwe ng'obadde togivuga nga yategeera amanyi nti tuli bagagga naye nga amanyi tuli bagagga naye ng'obugagga tabutegeera era n'abikwata byonna n'abikola ki babutematemamu tebajjangako na ideas naye ate bali abantu ababa babitegedde ne bwaba teyasoma ye ataasoma abikwata n'abiteekawo abasomye
bebasomeseza ne mujja ne mbyonoona lwansonga nti mugenze ku silabasi ze Uganda ninagwe mmanyi yayite yasoma naye yagula ebintu bye n'emyaka tegiweze ng'ena ng'afudde abasoma babikoze abasoma abatunda musana banyabo ne basebo badu baleke kangende nange nomunaye kubanza naye ku kamera akasuti ko akamba kangende nonye obutono nange ensemvule mpola tuzinkane ng'emboozi tunyumya zeezo tusigale amunaye we nange ayogedde era ndiyadde enero liwaddewaddeko ng'omu byomwe ndyawo bwe ntyo sikanga nnyo naye nga ntwalika ntwalika embeera bw'eba eganye nsobaga mukubira haji bakaluba ng'okubira neeyimirira omutanda wange muwagaza akyati kandi haji munnange kino nakino nti agenda bawa sente mumuleke ogigezanga nebandeke ojja gikwata gwogikuwanga n'ogamba haji kisikatidde ate bano ate kisikatidde ndyogera akaveera haji waliwo akwagala wuuno ng'atandika akwata akaveera esimu olowooza tusinkana omulundi emundi banyabo ne basebo Extra Digest mugoba nsonga